nga biwandiika bamalayika b'abawandiisi nga babiwandiika babiteeka mu fayiro jajja okubajjirayo ku lunaku lw'enkomerero wadde bye beerabira bagenda kubisanga wali babijjukiri nti era ddala byebyo bye baakola. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah ku buli kintu kyonna ekikolebwa abeerawo ng'omujulizi. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى يا بفق تربا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض nti Allah amanyi bulungi ebyo byonna ebiri mu bwengula eyo mu ggulu omusanvu. Tewali kyatamanyi, tewali kyatalaba. Wama fil ardi n'ebiri mu nsi muno tewali kyatamanyi, tewali kyatalaba. Ma yakunu min najwa, abantu tebasobola kubeerako mu kyama we bali nga balina akakuukulu kaabwe bagenze mu kyama okubeera nga beegeya. Thalathatin, kababeere basatu, illa okujjako bwe babeera abasatu balina okukimanya nga bw'abagambye nti buli kikolebwa abeerawo. Aya enekkaatiriza nti wonna we muba mubadde nga muli basatu mu kyama nga mukakasa teriyo waakunaabalaba mukakasanga bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala we mubeera abeerawo huwa rabi'uhum, abeera nga yewookuna ku mmwe. Agambye temuyinza kubeera mu kyama nga mulina we muli nga muli basatu illa huwa rabi'uhum, okujjako nga ye abeera waakuna kwabo abasatu. Wala khamsatin, tebayinza kuba bantu bataano nga balina we bali mu kyama illa huwa sadisuhum, okujjako abeera wa mukaaga kubo. Wala adna min dhalika, wadde omuwendo omutono kwogwo ogwogeddwa. Gamba temuyinza kubeera babiri okujjako ye aba wakusatu. Wala akbar wala akthar, wadde okusingako obunene temuyinza kubeera nga muli 10 okujjako nga ye abeera wa 11. Illa huwa ma'ahum, mubategeeza aba batakkiriza nti ebintu byonna bye bakola bakimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala abeera nabo mu ngeri zonna, tayawukana nabo, kubeera nti alina ne bamalayika abawandiisa babalondoola buli konna ke bakola nga bakawandiika bakanootinga mu fayiro ku lunaku lw'ekiyama egenda okubajjirwayo. Ebyo bye beerabira byonna babisange nga byebyo byennyini bye baakola bye babawandiikako. Aina maakaanu, wonna we babeera babadde, oba bali ku mazzi, oba bali ku bizinga, oba nga bali mu nsiko, oba nga bali mu bibira, oba nga bali mu bbanga, oba nga bali ku mwezi, oba nga bali ku nsi kuno. Allah subhanahu wa ta'ala aina maakaanu, wonna we babeera bali abeera nabo. Summa oluvannyuma yunabbi'uhum, agenda kubannyonnyola nga batuuse mu maaso ge bima amilu, bye baakolanga nga bali eyo mu kyama kyabwe yawma alqiyama. Inna allaha bikulli shay'in alim, Allah abategeeza nti buli kintu kyonna amanyi bulungi nga bwe kitambula, era amanyi bulungi ekintu kyonna talina kiyetaaga kubuulirwa. Buli kintu kyonna akimanyi, emmanya esinga eyaffe. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم ترى بفق تربا إلى الذين يرابوا nuhu ani najwa baziizibwa okubeera mu bukuuku nga bali mu kyameeyo, baali ng'abayahudi n'abannanfuusi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga batuula mu bukuukulu nga bagenda mu lusirika, ne babeera nga bye boogererayo byakubeera nga bivvoola obusiraamu, byakubeera nga baagala okuzikiza obusiraamu buleke okusaasaana. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagaana okubeera mu byama ebyo. Thumma oluvannyuma yauduuna, ne baddayo mu mbeera y'emu ey'okubeera mu bukuukulu n'ebyama byabwe, ne baddayo mu mbeera y'emu lima nuhu anhu,
ne baddayo okukola ebyo ebyabaziyizibwa okukolebwa babaziyiza okubeera mu mbeera y'ekyama nga bateesa obubi ku busiraamu nga basalira enku obusiraamu butya bwe bunaazikira butya bwe banaabumalawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba temubalaba abantu abo abaziyizibwa okutuula mu ngeri y'obukuukuulu obw'ekyama nga bateesa mu ngeri embi eri obusiraamu. Oluvannyuma ate waayitawo ebbanga ne baddayo ne bakola ekyo ekyabaziyizibwa okukikola. Wayatanaajawuna bil ithmi, mu ngeri yaabwe eyo gye baabeerangamu mu kyama, gye baabeerangamu mu lusirika, gye baabeerangamu mu bukuukuulu nga boogera ebintu ebirabika nti tebisanyusa Allah bibi. Wal udwani, nga biraga bapulaaninga butya bwe banaakola obwaduuyi ku busiraamu, butya bwe banaakola obwaduuyi ku Qur'an ereke kubeera ng'esaasaana, butya bwe banaakola obwaduuyi ku nzikiriza ya umma, butya bwe banaakola obwaduuyi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagoberezi be. Ebyo bye baabeerangamu nga bali mu lusirika lwabwe eyo mu mboozi zaabwe ze baabeerangamu. Wa ma'siyati rasul, nga babeeranga buli omu araamira munne, obutagondera mubaka wabula okujjako okumujeemera, babeerenga bajeemu eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, so saabawuliza abajja okubeera abakkiriza ekyo kye baavangamu nga basazeemu nga resolution zaabwe ng'ebisaliddwawo byabwe okuva mu lukiiko olwo lwe baabeerangamu mu kyama nga bateesa bibi byereere ku busiraamu. Wa idha jaa'uuka, bwe bajjanga wooliggwe nabbi Muhammad nga bamaze okuva mu mboozi zaabwe ezo, nga bamaze okuva mu lusirika lwabwe olwo, hayyawuka, baakulamusanga bima lam yuhayyika bihi llah, n'ekiramuso ekyo Allah ye kyataakulamusanga nakyo. Allah yagambanga assalaamu alaikum, ate babbo bagamba assaamu alaikum. Ekigambo ssaamu kyali kitegeeza kubeera nti kuzikirira na kusaanawo, nga basabira nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere nga asaanawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bajjanga wooli nga bakulamusa n'ekiramuso ekyo Allah kyatakulamusa nakyo. Wayakuluna fi anfusihim, ne batuuka n'okwogera mu myoyo gyabwe nga emyoyo gyabwe gibagamba lawla yu'azzibuna Allah, singa ono ddala yali nabbi, lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tatubonereza. Lawla yu'azzibuna Allah bima naqul, singa Allah subhanahu wa ta'ala atubonereza, singa ono yali nabbi, singa Allah subhanahu wa ta'ala atubonereza okusinziira ku kino kye twogera nga tumulamusa, kubanga ffe tumusabira mirembe, tumusabira Allah kumusaanyaawo, tumusabira Allah kubeera nga amuzikiriza, naye Allah bw'abeera nga abiwulira nga ddala nabbi we yoyo ddala Muhammad yali nabbi sallallahu alaihi wasallama, lwaki Allah tatubonereza olw'ekigambo kino ekibi kye twogera? Agamba hasbuhum jahannam, omuliro jahannama gubamale. Ekyokubabonereza wano ku nsi olw'okuba boogera ekigambo ekifaananako ng'ekyo eyo si nsonga, naye bajja kukitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyali musanyufu gye bali olw'ekigambo kyabwe ekyo kye baayogeranga eri nabbi waabwe. Allah abassa akasiiso basobole okwonoona, bakakatibweko ddala ekibonerezo ky'omuliro jahannama. Allah agambye nti hasbuhum jahannam, jahannamu ejja kubamala ebeere nga tebajulira. Yaslawunaha, bajja giyingizibwa era bajja gisonsekebwamu ku lunaku lw'enkomerero. Fabi'sa almasir, obudde obwo bwe businga okubeera obubi ennyo okusinga kino ekibonerezo kye baagala tukibaleetere wano ku bulamu bw'ensi. Ahadisi ezikwatagana n'ensonga eyo nnyingi nnyo. Lumu abasajja abayahudi bajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba ekigambo kyabwe ekyo nti assaamu alaikum, okusaanawo kubeere, assaamu alaika, okufa n'okuzikirira kubeere gy'oli ggwe nabbi Muhammadi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga nabbi Muhammad yamusobozesa okuwulira kye bagambye, n'abagamba nti wa alaikum, nammwe kimunjagaliza kibeerenga nammwe kibatuukako. Aisha n'addamu mu ngeri ey'enjawulo, erabika nti yalimu obunyiivu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, ya Aisha, beera omugumiikiriza, akwata empola ku bigambo by'abantu abo. N'amugamba, ya Rasulallah, gwe towulidde be boogedde? N'agamba nabbi Muhammad ng'addamu mukyala we sallallahu alaihi wasallama, naggwe towulidde bwe mbagambye? N'amugamba, bakwata empola, beera nga tova mu bigambo byokya gye bali. Allah subhanahu wa ta'ala abawulira era abalaba. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا إذا تناجيتم بمبيرانغا كيمبوزي جمكنزي منغا يا chama nga mwine chama chamwe jemulaze mu lusirika lwammwe nga muli bakkiriza fala tatanajaw bil ismi temugezangako okugenda mu chama temugezangako okugenda mu lusirika ne mubeeranga ebintu bye mugenda okwogerako byebyo ebigenda okubeera nga bibaleetera ekizibu eri Allah nga bibawandiikibwako ng'ebyonoono waludwani temugenda nga mu kyama ne mwogera ku nsonga ezirabika nti muteesa ku bintu byakulumbagana mateeka ga Allah kugamenya wa maasiyati rasul temubeeranga mu kyama nga muteesa okubeera nga mwagala okujeemera omubaka watanajaw bilbirri wattaqwa mubeere nga mugenda mu kyama kyammwe eyo gye muba mulaze mu lusirika lwammwe nga muli bakkiriza nga mwogera ku topiki ezirabika nti za kukola bulungi wattaqwa na kugamba bannammwe kubeera nga bongera amaanyi mu kutya Allah nga bongera amaanyi mu mirimu emirungi temubeeranga nga mugenze mu kyama ekirimu ekinaabafunisa ekyonoono eri Allah subhanahu wa ta'ala oba okubeera nga mugenze kuteesa ku ekyo ekirabika nti mugenda kujeemera nabbi oba okuteesa ku ekyo ekirabika nti mulina obwaduuyi eri amateeka ga Allah wattaqullaha mubeere nga mutya Allah eyo gye mubeera nga muli alladhi ilayhi tuhsharun kubanga mukimanye nti Allah oyo gyali gye mugenda okudda ku lunaku lw'enkomerero abeere nga abasasula bulungi bwereere mu ebyo bye mulibeera nga muteesezza nga birungi. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى مزما emboozi ey'ekyama ey'olusirika ng'olwo olw'abayahudi n'abannanfuusire baabeerangamu mina shaitaani emboozi eyo oba ekyama ekyo kyabanga sitaani nga yeebapangidde puroguramu eyo liyahzuna alladhina amanu abakkiriza babeere nga banakuwala akasaba baba bategedde nti bannaffe abannanfuusi balina gye batudde n'abayahudi abakkiriza basobole okunakuwala nti abasajja abo balabika batuteeseza ebigendo tukosa walaysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah naye Allah abakakasa timwe abakkiriza temubeerangako obweraliikirivu bwonna abantu abo nga bagenze mu lusirika tebalina kabi konna ke bayinza kubatuusaako okuggyako nga Allah akkiriza kabatuukeko wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun neeri Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza gye musaanidde okubeera nga mwesigamira. Allah subhanahu wa ta'ala agumya abakkiriza ti ne bwe mubanga mulabye abatakkiriza nga bagenze mu lusirika nga bagenze okubeera nga babateesaako muyinanga okubeera abagumu n'abavumu nga mukakasa nti tewali kye bayinza kubeera nga bajja kubeera nga bakibatuusaako kibakose n'akamu n'akeddagala illa biidhnillah okuggyako nga Allah akkiriza mumwesigamiranga ku Allah yekka singa mubeera abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubataasa. Okusinziira ku aya eyo esomeddwa waggulu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagaana abakkiriza nga bali basatu okubeera nga ababiri mweyawula ne mubeera nga mugenda okwogera ng'omuntu owookusatu tawulira bye mwogera kubanga ayinza okufuna endowooza embi gye muli mmwe ababiri aboogera n'atuuka okulowooza nti mwogera ku ye munakuwaza. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا إذا قيل لكم وكبيرانغا تشغامبي جمولي تفسحوا ميغازيه في المجالس مبفو mbanga mutudde fafsahu mwegaziyanga ne bannamwe basobole okubeera nga bayingira mu layini ne bannamwe basobole okubeera nga bajjaawo
yafsahillahu lakum bwe mune akikola ne muwa bannammwe chance ebeera nga nabo batuula nga bwe mutudde Allah nammwe ajja bagaziyiriza embeera zammwe ez'ebyenfuna, ajja bagaziyiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mutuuseeyo abeere nga abawejja n'ennungi, ajja bagaziyiriza kabbuli zammwe bwe mubeeranga nga mulinako we mutudde nga wafunda oba muyimiridde mu layini z'esswala, kubanga abasahaba baabeeranga n'okuvuganya nga buli omu ayagala abeere ku layini esooka bwe baabeeranga mu swala oba nga bali ku jihaadi, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nammwe mukkirize bannammwe babeere nga bayingira mugaziwe basobole nabo okufiitinga mu layini eyo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubagaziyiriza ebyammwe ebibadde byesibye bibeere nga bita. Wa idha qiila bwe babeera nga babagambye ng'ekiragiro kivudde eri omubaka, ekiragiro kivudde eri amiri wammwe, onshuzu musitukiremu, tugende tubeereko kye tukola nga kya busiraamu, tugende tubeereko omulimu gw'obusiraamu gwe tutwala mu maaso, fanshuzu musitukirangamu, temubeeranga nga mwekwata musoobooza, bwe wabaawo jihaadi, bwe wabaawo okusaala, bwe wabaawo okubeera nkulaakulana ya busiraamu nga mugambiddwaku nti mwetabeemu musitukiremu tubeere nga tugenda okukulaakulanya embeera y'obusiraamu, fanshuzu musitukirangamu ne mubeera nga temwetuulako. yarfa'illahu alladhina amanu, Allah alagaanyisa abakkiriza nti ajja kubasitula abanaagondera amateeka ge gonna ge mujja muuli atusoma, agambye nti abanaaba abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ali tayali okubasitula babeere mu madaala ga waggulu minkum mummwe. walladhina utul ilma darajatin, naabo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa okumanya agenda kubasitula mu madaala ag'enjawulo babeere nga abantu babeegomba mu madaala ago ge balimu mu bukkiriza bwabwe, mu madaala ge balimu mu kumanya kwabwe, abalibeera nga bamanyi nga bakozesa ebyo bye baabeera nga baasoma ne babitegeera bulungi ne babiteeka mu nkola. Allah agambye nja kusitula abamanyi mummwe, nja kusitula abakkiriza mummwe mubeere nga mwegombebwa abalala. wallahu bima ta'maluna khabir, Allah byonna bye mukola mukenkufu, talina kiyetaaga kubeera nga abuulirwa. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا إذا ناجيتم الرسول بمبيرانغا مجنزو كنيميا منو مبكا aideteeka lyakka oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama okubeera nga basahaba bangi baamubuuzanga ebibuuzo, ebimu nga tebiri ku mulamwa, ebirala nga biri ku mulamwa, buli omu ng'abuuza naye nga bakooya nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala amutikkuleko eggugu ly'okumutawaanya, nga buli ayagala amuzze eno amuzze eri, buli muntu ayagala okubeerako kyamubuuza. Allah subhanahu wa ta'ala n'alabanga nabbi wali mukadde kazibu tasobola kubeekaanya, naye ate oluusi ebimu ebibuuzibwa nga si bye eby'amaanyi ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo etteeka erijja okubeera nga limuwewulirako mu mbeera z'okubeera nti atawaanyizibwa. N'agamba abange mmwe abakkiriza, idha najaitumu rasula, bwe mubeera nga mwagadde okunyumyamu n'omubaka mu ngeri eya ssekinnoomu, faqaddimu bayina yadayi najwaakum sadaqa, mukulembeze ngayo kyemuwaayo mu maaso g'okubeera nga mwagala okunyumya n'omubaka, amakulu nga temunnaba kubeera nga mweyawula naye, mumuzze ebbali mubeereko kyemumubuuza, musookeeyo akantu ka sadaka mubeere nga mukamuwa. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, badde nnyinako kyenkugamba oba tubaddeko ne kyetukugamba, sooka obeere ng'oteekawo sadaka ebeere ng'ejja kuyamba abanaku, siika obeere ng'oteekawo sadaka Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ensonga eyo agitaddewo kubanga saddaaka kimu ku bizibu ebikosa emitima gy'abantu. Allah subhanahu wa ta'ala gye yayitamu okubeera ng'ayagala agiteeke ku bakkiriza asobole okuwewulira ku nabbi we okutulugunyizibwa kwe yalingamu ng'atulugunyizibwa abuuzibwa nga talina buwummuliro, ng'agamba nti mukulembezengayo nga temunnaba kubeerako kyemwogera naye sadaka, dhalika khairun lakum wa athhar, ekyo nno kyekisinga okubeera ekirungi gye muli singa munaaba mukikoze, ate kyekisinga okubeera ekyobutukuvu eri emyoyo gyammwe
okulagira ddala nti ky'obuuza ku mwoyo gwo onoonya kutukula, ky'obuuza ku mwoyo gwo onoonya kukitegeera okiteeke mu nkola, ky'obuuza ku mwoyo gwo kintu kya buvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ateekawo school fees nga tonnaba kubeera nga nabbi abeerako kyakugamba, n'agamba ekyo ekyokuwaayo kyekijja okusingako obulungi, ekijja okulaga nti oli mutukuvu mu ekyo ky'oyagala okumanya era oli siriyasi. Fa in lam tajidu, naye bwe mulaba temusobodde, ng'abamu era baali nga baavu naye nga balina obwetaavu bw'okubuuza ne bebbirira ne basobola okubuuza nga tebalina kye bawaddeeyo, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakikola mu ngeri y'okwebbirira ne babeera nti olw'obwavu tebasobola kubeera nga balina kye bawaayo ng'ate beetaaga okubaako kye bamanya, fa inna allaha ghafurun rahim, Allah musonyiyi era musaasizi, abataasobola embeera